Buterevu tubaniriza nnyo ku programu yaffe eya Love Pill. Era mu Love City nina mwana muwala Shamiji nga bulijjo ajja kuba co-host wange mu nsonga ezimu ku programu yaffe eya Love Pill. Shamiji buuza kuba tuwuliriza. Abatuwuliriza manya nze Shamiji nga munnange wabagambye. Shamiji nina mukazi wange Pulira sebo. Girlfriend wange ayagala mukolere business naye obuzibu mu byonna. Nze ndowooza business agenda gilya aweereza abeewaabwe ssente mu kyalo, akola enjala, buli kimu. Bannange nze mpulira njagala omukazi atuule waka. Kakati gwe omugambo si kumugamba nti asaki naye ndabira ddala ssente zange ngenda kuba nkasuse bukasuse. Kati nze kankubuulire abawala abasinga abaano emitendera gigino gye bateerawo. Njagala omusajja nga yazimba, njagala omusajja nga yakola, njagala omusajja alina emmotoka, ankolere business. Bannange ebyo byonna siganye mbisobola naye ng'aterwe nti asusse business okumala ogikola ateera omukazi akyasaba ssente za rent. Bannange kiki ekigenda mu maaso Shamiji? kakati ate gwe mu basajja sikulabanga. Kakati otuuze omukazi ewaka ogambe nti saagala muwa business agenda kuweereza ssente ewaabwe agenda zimalira mu njala. Mbadde manyi kati w'omukolera business ebintu ebimu obuvunaanyizibwa aba agenda bukujja. Ate abakazi mwetikka obuvunaanyizibwa. For example agenda kwesibisa enviiri ate kati waba atudde wano ewaka gwoba olina okusibisa. Shamiji Kati ssente waba aziweereza ewaabe kibi ki? Muleke aweerezeeyo kuba bali be bazadde be naawe nkiwa nti naawe woofuna naawe oweerezaayo. Omanyi nze nva musimawo kati bo ewaabwe baagana omujja mu bwavu kati ayagala kuzimbira ku nze. Shamiji kankubuuze lwaki ssente z'abakazi ezisinga zimala bizibu byabwe? Oyogedde ku kyenviiri, ku kusiiga enjala, ku kuweereza ewaabwe. Lwaki ssente zino tezikuŋŋaanyizibwa? Either omukazi neyezimbira ennyumba mwajja ssente zagenda okuweeza ewaabwe ku magoba oba ne zirabirira amaka gaffe. Ekyo kisinziira ku mukazi kika ki gw'olina. Kati nganze waliwo kati bye sitasobola kukola kwegamba nze kati mbu ssente nzimalire mu famire yange kino, famire yange enkubidde essimu egambe eyagala kino, nnyinza obutakikola nganze. Olw'ensonga nze ng'omuntu ate nze njagala nnyo okwezimba. Kati kankubuuze kuba abasinga bagamba maama twabonaabona ne maama wange. Sisobola kulekerera maama wange wakiri nsooka n'enzimbira maama wange kyokka ng'alina omusajja. Olw'ensonga ezimu abakazi ze balina ez'enjawulo. Omukazi aba ayagala akwesige naye aba agamba saawa yonna kiyinza okugenda obubi. Nze mba nzirawa. Kati ekitegeeza ekiba kyamuleeta mu maka si kutuzimba wabula kunoonya wadda. Nedda si bwe kiri nti wakunoonya wadda. Kubanga sometimes we twawukana we tuba tubadde bafumbo. Anti kati kyembuuza lwaki gojja ne intent, lwaki ojja n'ekigendererwa nti essaawa yonna twawukana? Ekitegeeza nange omusajja obanga mpa ebbeetu tinange neesigaliza akange nkuweeko kitono kuba kiba kivudde mu ntuuyo zange. Ne sometimes abakazi kati abamu abalowooza kati ono muzimbe ayina yeeyo abalala. Kati kwegamba ebintu bineeno kisinziira oba muntu gw'oli naye. Shamiji kati mbuulira olwo wemba nina omulala nga naawe nkulabirira buzibu ki obulyawo ssente nakola? Oli mutuufu naye kaakati for example oli mu muzigo. Tosobola kuŋŋamba nti ndi mu muzigo ndabirira n'olabira n'omulala eri ate naye omusasulira rent. Kitegeeza waliwo ebimu by'otagenda kunkolera ogenda kunnyigiriza osobola ofisizaako n'oli. Ane yagamba nti nina kukolera byonna era bannange. Awo wenkugamba nfunire omulimu neekolerere. Anti ate era wengufuna era osikozza wuwo tosobola gamba nti kaweeyimirire nti oba n'abaana bo bennyini obawe school fees n'abooli naye mukolere business abawe school fees. Omukazi ayinza obutayimirira n'agamba nti ngenda kuwaayo school fees. Naye bino ebintu by'abaguze for example poloti yazimbye ennyumba
oluusi kale aguze n'emmotoka era ndaba biba by'abaana bo anti ate era oluvaawo ne waavaawo ndaba bisigala mu anti kati awo wamerera amawaggali n'agamba omusajja nze poloti nagijja mu ntuuyo zange nakwata ssente ziva mu bizinensi n'enkola gundi obuvunaanyizibwa bwe kulabirira baana naye nakyo talina kyakozeewo naye ng'ate tasobola kwogera nti nno zino ze yajja mu bizinensi gye wamukolera ze zazimba poloti ze zirabirira n'abaana n'asiima ekyo wabula kasawulira nti waliyo omukazi omulala olwo nalwo ne lufuuka lunnabe kati gwe lwaki woowulira nti yafunye yakwenzeeko nalwo luba lunnabe anti kaakati asinzira ku maanyi gange okwenda lwaki tasoyinzira ku maanyi ge n'ayenda nga sinnamufuna wabula maanyi gange gwoba wakkiriza omulabirire n'omujja gy'omujje kati mulabirire anti kaakati oli naye waba agende ewuuli gy'aba asinziira okwenda ng'oli amulabirira naye kati waba nga abadde ate nze kyensinga okumanya ku bakazi omukazi ayenda n'ekigendererwa ate talinga musajja mbu just aba agenzeyo okukola ki kusanyuka busanyusi omukazi abasinga bayenda na kigendererwa benalindabye abakazi kye kitonde ekizibu ku nsi kuno naye omusajja kati nze kankubuulira omukazi okwata n'omugulira emmotoka n'agifuna katugambe Harrier yiiyo naye olw'okuba tewamututte ku birthday party ye tewamuwadde kirabo lazima afunayo omulala ye aba awulira bino ebya Harrier bisuula ebbali n'agenda n'oli eyamukoledde ka birthday party ng'ate golowooza wamuwa Harrier weemalayo sometimes kisinzira na muntu kigwoli naye nze kati nga nze sisobola kukola kintu ng'ekyo olw'ensonga oyogerera wano oba siri nnyo muntu waba kiki oba nkiyite nti sikitegera butegeezi naye nze njagala nnyo ebintu ebyamakulu okusinga ebintu ng'ebyo mbu Christmas tontute awutu mbu simanya birthday tonkoledde anti kati ye value eri akute sente ezitegerekeka n'ongamba nkwadde sente ziizino yongera mu business yo oba onyambye nnyo n'okusinga ona agenda just okuntwala out aguleyo anti kakati osobola omusajja asobola okukolera omukazi business amutaddemu ssente tubalabye abamu ng'akola na safari naye n'atagumiikiriza nga mu butuufu oli waakomawo ensonga z'amaka zikolako naye olw'okuba amalayo emyezi ng'esatu n'atagumiikiriza gamba nti omusajja yankolera business n'agenda n'atambuza ekintu ebbali nti bayambako oli kakati bwemuba muno bw'oba nga bamuguddemu ng'agamba gwe olowooza bizinesi gindya bizinesi gwe mukwano ne mutusomera ebintu ebimu business osirisemu mbadde manyi kubye 1-0 nedda tolinakyo kale ebintu ebimu bino okubeera nga oli wala n'omwagalawo ali eno mu kutandika wano eno nja kugumiikiriza naye omukwano gwange wemba mbadde nkwagala ate nga nkutaawa kugamba nkutaawa waliwo ebibanja mu butuufu waliwo ebibanja toyinza kuŋŋamba ndi muntu mukulu waliwo ebintu ebitagumiikirizika go ge mazima tukkirize amazima kati mu bufunze ogamba nti owa safari anoonyenga wa safari munne oba wagira nti bwekiri kubanga n'abakazi we bava waneeno ne bagenda ewala ate mmwe kiri waasa ate natulisitiko omukazi asobola ogamba akangume naye kati gwe omusajja tebiyo nze kyemanyi Mukama Katonda yatonda enswa tosobola nakumala wadde mwezi gumu nga naakakuviira bwe nti tosobola nakumala wadde mwezi gumu era ogenda kufunayo awo omulala anaakubeesabeesa oyo wakumbeesabeesa owangajja kati ekitegeeza owa safari omuwagira nti gy'aba agenze gy'aba atega emipiira buli gyate ne waaweza ndaba teri agana kuyingira ggulu nti yazaala abaana bangi asobola okuba nga tafuna ng'agumiikiza nga gamba nina owange omwewaka naye nga owewaka yatagumiikiza ogwo omukwano nga si muntu gukyaliyo ku nsi kuno eno teguli Uganda tegukyaliyo gwakoma mu bazungu ab'ebiwandiikwa kati no Saro abakazi naffe tuli bulala kati no oba bamuyita Saro Pendi ayagala kuleta etteeka kati Shamiji nze nkyalemereddwa lwaki omukazi yandibadde by the way abakyala abasiraamu abasinga baabwe babagaana okukola ate n'asigala lwaki omukazi yandibadde akola mu mazima ga Katonda olw'ensonga wemba nga nsobola obbimuwa byonna
ayinza okuba nga ebizibu byensobola bimumalira ne muterawo ne kagundi kasarara ak'omwezi namugamba buli mwezi ngenda kuwa emitwalo bwegiti kuba mu butuufu ng'otunulira n'embeera za bulijjo omwana aba yeetaaga obuvunaanyizibwa omuntu amuvunaanyizibwa kate emirimu gy'ennaku zino si gye giri egya ofiisi mbu bagenda kuwa emyezi 3 owummulemu ate era abakazi musika muzza wammwe kati lwaki mbanzikiriza omukazi okukola ensonga eno ey'omukazi okusikwa ngazzawo giremeddeko nnyo naye kankugambe omukazi ono kisinziira bwesigwa bwe kwegamba akwesiga kyenkana ki kati waliwo ebintu ebimu by'ojja okukola kati abasajja b'ennaku zino oba obwenzi aluusi ojja kukola obwenzi kwa example ku bwento olumu ojja kukola obwenzi obukole yakitwale gw'okirabe ng'eyakusonyiwa naye nga trust eyo oba wagimenyaawo ogamba ono gayi yankolako kino eno kati nosika ng'ozzawo mulindiza gayi yandeka kugamba yandeka awo we nali mwetaagira ye n'akwata ssente n'azizza mu birala ng'ate nze naliwo neetaaga obuyambi n'atabukola ki n'atabeerawo kale n'atayiwaawo mubiri n'agenda n'abukola ki n'awa bali kati awo omukazi ono aba alina ogamba nange kankole bwe nti nsigaze ekyange anti kati lwaki aba takiteera ddala neyezimbira ekikye mu kifo ky'okusika ekyange abanga agamba mbu yeesasula obudde bwe nedda gye buva ne gye bulaga mwe abasajja mu abatuwa ne weesinakuviira era mujja kusanga omulala ajja okumpa anti kati lwaki tagende woyo lwaki tafuna mulala kati lwaki sinaba kutegera lwaki nzikiriza omukyalo ono okukola nga nsobola omuwa buli kimu tosobola muwa buli kimu kirizagana tosobola byebiruwa ebyo ebingi tosobola muwa buli kimu wane waba atudde tosobola muwa buli kimu tosobola kati labayo mbalira ojja kuba obimuwa otugeze omuwadde kale ogezezzaako ogezezzaako okumuwa ajja kugamba sente z'enviiri ajja kiyimbira mwaka mulamba sente z'enviiri zioke zituuke akiyimbire kwegamba ate mulimu ebika by'abakazi kati nganze saagala nnyo okwegayirira kyovula mba njagala mbe nga nkola sobole okwetuusaako nedda anti kati labayo obuzibu abakyala bwe muliko kati olaba ebintu nze njagala ompe list naye nga tonampa list eyo ey'ebintu ebyo oyogedde ku kyenviiri tusobola okukola programu nti gwe enviiri zo ozikyusa omulundi gumu mu mwezi oba gumu mu myezi 3 kati katusinzire ku famire tuli bamufuna mpola enviiri kale ekitono za mitwalo 5 oba 3 lwaki kitegeeza nziteeka na ku musaala gwo gwe nga nti ngenda ku providinga naye gwe abakyala abeera awo buli wiiki ayagala kyusa njala buli wiiki enviiri naye njagala ompeeyo list y'ebyetaago byammwe byetasola solvinga gwe kyogamba nti sola solvinga mu list eyo toteekamu bintu bya nsonga za kikyala ekyo kyo kiri obvious kale mba nino kikola oluusi newe mba sikikoze ku kameeza koosika oba okikola ki ne waliwo byolaba nga you can forward ng'omukyala nga osobola okugamba kino kankitereke kigira kirindako abaana bamala ogenda ku ssomero nga kwe kukaanya okuliwo naye ate mmwe wenkugamba nti ngenda ku providing ebintu oba oyagala katala tokitunulira nti ennyumba ebanja tokitunulira nti kati awo wenkugambira lwaki tomuwa mulimu leka akole anti ate era ajja kwetuusaako ebimu byatasobola kati baliwo abakazi ate kino ndi munyiivumu kumwe abakazi abeesuulirayo gwa naggamba temwagala kukola olw'ensonga ofunye omusajja oba omuyita mwana wa maama wo oba omuyita mwana fine aba afuuse wa maama wo naye era aba si wa maama wo gwe n'omutikka buli kimu naawe neweesuulirayo gwa naggamba bannanga abakazi abataagala kukola ndi munyiivu gye muli kuba nti kati nange we nimukwebuliza nti wooyogera woomukolera era sitera ajja kugamba nti zimala bizibu bye tajja gula mmere waka nedda tagenda kugula mazzi obasanga oli nga n'omugati ne sukali tasola bireeta wabula nga akugamba zinyamba okusiba enviiri zinyamba okukola enjala sikusaba zangoye zinyambaza ate ng'era
still ne woba omaze omukolera business ajja kugamba nti nyamba ne sente za rent simanya ku mulimu tebitambula bulungi so kifuuke nga kinyumo tunoonyenga bibyute tubikolere okikuumira awo ng'ogugu gwakukirya kati gwe azini gwe lwaki oba omuwadde business ate ogitunuulira nnyo gwe tokolako business n'esala nga tetambula bulungi anti kati omukoledde business ogitunuulira nnyo muleke omuwadde business muleke agimanaging afunemu ekyamagezi soka omutunuulire emyaka nga womwa business mutunuulire ng'emyaka 5 boy naye gwe omanye emyaka 5 nti omukazi aba yazimbye kalina abayagadde ekinene nnyo gyandibadde na myezi 2 in fact rent yasooka nti kati basaba emyezi 3 ye yandibadde rent yasooka kuba kati gwe lwaki sigitunuulira nga sente zange zezifa toge ogitunuulidde olusi tolina kino tokola muleke olusi business eyo weeri naye nga ye abala naye binene abala kugijjamu kinene naye kati gwe ogitunuulidde afuna akola nange ateekewo ku kameeza nange anyambeko ku kino ateekewo kati lwaki nze mantuuya nangaoli naye kankubuuze soka ompe lisiti y'ebintu ebyo abakazi byemuba mwagala bye tutasobola batuusaako okusinga obakolera business kati nno omukazi ye ate beyeetaaga bingi kati gwe osobola ogenda n'osala enviirizo za kinene nnyo si mutwalo ezo enviiri oziddamu gwakubiri gwe omusajja ogenda n'osala enviirizo n'ozisala za mutwalo n'omala emyezi gy'oba nga gumu kitundu naye kati olaba omukazi ono aba alina olabika obulungi ebizigo byetaagisa alina osiba enviiri alina ogula akagata akalungi kati kyova olaba ntambulira mu binankole n'ebitooro n'ebikiga ebyo by'enviiri za 2,000 kiba kimaze kyokka nga n'abasibye bakunyumira wadde baba basaze enviiri za 2,000 naye olaba asibye oliyingiza bwoti nga mutuufu akunyumidde anti ntambulira mu binankole bya 2 mu nviiri naye ate woolabayo kabbiri endala nga zisibye enviiri era na oshemererwa ng'olaba mu mutuufu ekyana kyanyiridde eyemu nviiri ey'okubiri ebizigo gwe tamanyi nti mukazi we ye lwaki olinda akusabe gwe mugambe gwe funayo olunaku oluusi ogenze bakusasudde akasaala mugambe bebi ninamu 5 zino zizo naye omukazi we yeesiga vasi tajja kusaba bizigo tajja kusaba tolinda kambuuze ddi omwana lwe yali afudde nga yeesize vaseline olwo abakazi batandika otuteekako lotion ez'ebbeeyi ng'ate omwana bagamba abanyirira awo simanyi ekiri ewuwe kati gwe mukazi we ddi we wasembayo omugamba nti ezo bebi zizo tezirinamu yeesiga sabbuuni tuli mu simaawo mukazi munnange olabye mugobe funayo osobola okugulira ebizigo kuno ku buno butiputopu abandi vaseline yakolanga n'enviiri bizigo eyo point yakubira kati abakyala buli mwezi okuwoza tugenda mu nsonga zaffe lwaki olinda nkusabe ekyo zijja ne ku kameeza ekyo si nsonga nkulu sijja kusaba kaleega sijja kusaba mpale ya munda ako nako kameeza kati naye nedda labayo olaba kati ku by'omunda osobola okugamba omuntu nti twetagayooko ku ngoye oba kitegeera era nso kugulya omusala gw'engamba okuwa ku mwezi wogula akaleega kakola kumpi omwaka mulamba sikana miliyoni 2 akamu omuntu aba mugonvu nga tannakukwata ku sente wakuyita baby wakuyita sweetheart wakuyita sweet kamonde wakuyita wamala ozikwatako nakuyisa kulitalaba kugamba wazikwata natandika otambuza obukongovule bwati mu bbanga nga kanyonyi mu byonna by'oyogedde wadde 3 oba 4 nezi fashion style zammwe siwulidde wokona ku nsonga nti nno omusajja waba nkoledde business titusobola okuyamba ku baana nsobola omuyambako ku rent ne tugabana nsobola omuyambako waba talina ziriisa waka n'enkizannyawo gyabali abakazi nga they can stand out but that standing out is unique and it's not even obvious era olaba naawe abawolereza mu byoyogedde oyogedde mu personal belongings nedda olaba bizinesi ng'ekutteyo nga mu butuufu nange ndaba nfuna nsobola okuyamba naye ate wenkuyamba ndaga nti oyambika kotya wali abatayambika yes waliwo omuntu nga tayambika we wamuyamba luli nga talina
gwe lwazze unomugamba njagala kino nze nga nkuliisa wemba nkuliisa mba nkuyamba nawe wamujja yali alya wandimuleseeyo anti naye teyandiza olw'ensonga naawe woba olya togamba nti nja kuddiza ku zino zondiisa bayizawo ekyo kikyamu ekyokugamba omuntu like tolya toweebaka sasula renti neje yali yalya ekyo kikyamu endowooza si kikyamu nze kankubulire neje yali alya ate okulya nawanagenda awantu wonna wonna era ajja kulya era ajja kwebaka anti si kikyamu nze kati wengambira nti si kikyamu kati wano e Kampala leka tugambe nkukwana ng'oli mukazi wange noŋŋamba nti nno nti nno enviiri zikuzeeko oba enviiri weetaga okyusa sirina saaluuni oba mu bufunze osaba ssente w'oyogera ku bukooweko oyogera ku nsawo situndda nsawo nti ngenda kuweera mu butuufu oba oyogera ku ssente kakati w'oyogera ku kulya okwebaka n'obujjanjabi siri musawo situndda mmere era mu butuufu mu bufunze oba oyogera ku ssente kyeŋŋamba bakyala bannange oba bawala bannange abali eyo mwenna bw'otomeranga kolera ddala obanga okola oba yakamenza nga bakulekedde egundi suulayo z'osuddeyo kubanga bino ebintu butereevu katukomewo ne Ssenga Namugga wuuna ayingidde mu studio Ssenga tuulaawo Ssenga mwasuze mutya twasuze bulungi Ssenga Merry Christmas and a happy new year Merry Christmas and a Joseph New Year Mary ne Joseph be bazaala omwana Yesu Kristo kati kiri Merry Christmas and a Joseph New Year mwana ng'oba obedde bale kusiima Ssenga si ekindeese mu ddiiro ebbaluwa leeta ebbaluwa tulabe omwana ono agamba atya Ssenga omusajja namwagala nennoba eŋŋenda enfuna omukikuje yalina talanta wankyawo naye eri gye nava nebbaluwa ng'eringa eya muwala wange ono nina Rogi laba omwana wagenda afuna ccente yawasa omuwala omwa namuteeka mu maka kakati nzijayo mwegayirira nsonyiwe ate era mundeese n'eddagala asobole okugolola omutayimbwa naye omusajja agaanye Ssenga nkole ntya ku mulamu awo muwala wange nina Rogi ensonga ya nyangu nnyo gaya ku miwogo weba nga nsonga ya mitayimbwa abakyala ensujju eyamba ate abaami muwogo teri kirala ogatta muwogo n'akatta nekikola ki mbawudde wano nga mwogera ku nsonga y'okukola edda twakolanga wanyonyanga mukyajja ogu ng'asobola okuwa ekibanja nekinene bwaguuga omukyajja bwe yagendanga okunoonya egy'omunnyo ne kacabbuuni kayinga kabbula kacukaali ng'okajja lubimbi ng'okalakata okuva eno paka eri abaennaku gyo mulina ebyegyo naye kakati Ssenga bye bwatuukira eby'ennaku zino n'akataka bwatuuka bwakulwanira bulwanizi tetulina bibanja n'abaana tukyazaala abaana bangi edda mwazaalanga abaana abangi nga mulina ew'okulima emimmonde okuzaala abaana kimukyongo naye kakati ku muyembe guno gwe kyogamba tomanyi embeera ya lucuku lwa Ceminti bannange mwerabira ddala otulabira dde mazo baayi Ssenga tomaze omusimbi wa miwogo vuve ku bino buno obwana bw'ennaku gino butereevu Ssenga weeraba butereevu bwetyo bwe tukomekereza ate era osobola ogenda mu comment section n'otuwa omulamwa ogw'oyagala tuddemu twogere osobola okulikinga n'okusharinga video tulina ne video nyingi nnyo ku programu yaffe eno eya Love Pill era mu live seat mbadde ne muwala omuto ekibokoboko kiri awo Kimahaiti Kishamiji
kale Mwebale. tusinkane mu mboozi yaffe ddako. Do not forget to subscribe, like and share.